Matayo Essuula 26. Awo lwatuuka, Yesu yamala okwogera ebyo byonna, n'agamba abayigirizwa be nti, mumanyi nti wabulayo ennaku 2 embaga ejjuukirirwako okuyitako etuuke, era Omwana w'Omuntu ajja kuweebwayo akomererwe ku musaalaba. Awo bakabona abakulu n'abantu abakulu mu ggwanga ne bakuŋŋaanira mu luggya lwa Ssaabakabona ayitibwa Kayaafa, ne bakola olukwe okukwata Yesu bamutte. Naye ne bagamba nti, tuleme kumukwata mu biseera bya nnaku nkulu, si kulwa ng'abantu beegugunga. Awo Yesu bwe yali e Betaniya mu nnyumba ya Simooni omugenge, omukazi n'ajja ng'alina eccupa erimu omuzigo omulungi oguwunya akawoowo era ogw'omuwendo ennyo, n'agufuka ku mutwe gwa Yesu ng'atudde alya. Abayigirizwa bwe baalaba ekyo ne basunguwala ne bagamba nti, lwaki omuzigo ogwo gwonooneddwa? Gubadde guyinza okutundibwa ensimbi nnyingi ne zigabirwa abaavu. Yesu we yategeera kye bagamba n'abaddamu nti, lwaki omukazi mumutawaanya? Ekikolwa kyankoledde kirungi. Abaavu baakuba nammwe bulijjo, naye nze sijja kuba nammwe bulijjo. Bw'afusa omuzigo guno ogw'akawoowo ku mubiri gwange, anteekeddeteekedde okuziikibwa. Mazima mbagamba nti wonna mu nsi amawulire amalungi galitegeezebwa abantu, na kino omukazi ono ky'akoze kiryogerwako okumujjukira. Awo omu ku bayigirizwa 12 ayitibwa Yuda Isikalyoti n'agenda eri bakabona abakulu n'agamba nti, munampa ki nze mubawe? Bo ne bamuwa ebitundu bya ffeeza 30. Okuva olwo Yuda n'anoonya akaseera ak'okuwaayo Yesu. Ku lunaku olusooka olw'embaga erirwako emigaati egitazimbulukusiddwa, abayigirizwa ne bajja awali Yesu ne bamubuuza nti, oyagala tukutegekerewa gy'onoolira embaga ejjuukirirwako okuyitako? Yesu n'abagamba nti, mugende mu kibuga ewa gundi mumugambe nti, omuyigiriza agambye nti ekiseera kyange kinaatera okutuuka. Ewuwo gye nnaaliira awamu n'abayigirizwa bange embaga ejjuukirirwako okuyitako. Abayigirizwa ne bakola nga Yesu bwe yabalagira, ne bategeka embaga ejjuukirirwako okuyitako. Obudde bwe bwawungeera, Yesu n'abayigirizwa be 12 ne batuula okulya. Bwe baali balya, Yesu n'agamba nti, mazima mbagamba nti omu ku mmwe ajja kundyamu olukwe. Abayigirizwa ne banakuwala nnyo, era kinnoomu ne babuuza Yesu nti, Mukama wange, omuntu oyo yenze? Yesu n'addamu nti, oyo akoza nange mu kibya y'anandyamu olukwe. Ddala Omwana w'Omuntu agenda kuttibwa ng'ebyawandiikibwa bwe bimwogerako. Naye omuntu oyo anaalyamu Omwana w'Omuntu olukwe nga zimusanze. Omuntu oyo kyandimubeeredde kirungi obutazaalibwa. Yuda eyalyamu Yesu olukwe n'agamba nti, muyigirize, omuntu oyo yenze? Yesu n'addamu nti, nga bw'oyogedde. Awo Yesu n'abayigirizwa be bwe baali balya, Yesu n'atoola omugaati, ne yeebaza Katonda, n'agumenyamenyamu, n'aguwa abayigirizwa be, n'agamba nti, mutoole mulye, kino mubiri gwange. Ate n'akwata ekikopo, ne yeebaza Katonda, n'agamba nti, munywe kuno mwenna, kubanga kino musaayi gwange okukakasa endagaano empya ekoleddwa Katonda, era oguyiibwa ku lw'abangi okusonyiyisa ebibi. Naye mbagamba nti okuva kati sirinywa mwenge gwa mizabbibu okutuusa lwe ndigunywa wamu nammwe nga mujja mu bwakabaka bwa Kitange. Awo baamala okuyimba oluyimba olw'okutendereza Katonda, ne bafuluma, ne balaga ku lusozi olw'emiti emizayiti. Awo Yesu n'agamba abayigirizwa be nti, mwenna munadduka ne munjabulira ekiro kino, kubanga kyawandiikibwa nti, nditta omusumba, endiga ez'omu kisibo ne zisaasaana. Naye bwe ndimala okuzuukira, ndibakulemberamu okugenda e Ggaliraaya. Awo Peetero n'amuddamu nti, abalala bonna ne bwe banadduka ne bakwabulira, ne siikwabulire n'akatono. Yesu n'amugamba nti, mazima nkugamba nti mu kiro kino kyennyini enkoko eneeba tennakookolima
ononneegaana emirundi 3. Peetero n'amuddamu nti, ne bwe mba nga nteekwa okuttibwa naawe siikwegaane. N'abalala ne boogera bwe batyo. Awo Yesu n'abayigirizwa be ne batuuka mu kifo ekitibwa Getesemaane. Yesu n'abagamba nti, mutuule wano, nze ŋŋende eri neegayirire Katonda. Awo n'atwalako Peetero ne batabani ba Zebedaayo bombi, n'atandika okutya n'okweraliikirira ennyo, n'agamba nti, omwoyo gwange gujjudde obuyinike obuyinza n'okunzita. Mubeere wano mutunule wamu nange. Bwe yeeyongerayo katono nnyo mu maaso, n'afukamira ne yeegayirira Katonda nti, Kitange, singa kiyinzika, nzigyako ekikopo kino eky'okubonaabona. Naye gwe ky'oyagala kye kiba kikolebwa, so si nze kye njagala. Awo n'adda eri abayigirizwa n'abasanga nga beebase, n'agamba Peetero nti, temusobodde kutunula nange wadde essaawa emu bw'eti? Mutunule era mwegayirire Katonda muleme kukemebwa, kubanga omwoyo gwo gwagala, naye omubiri gwe munafu. Era n'agenda omulundi ogwokubiri, ne yeegayirira Katonda ng'agamba nti, Kitange, obanga ekikopo kino eky'okubonaabona tekiyinza kunzigibwako wabula nga nkinywedde, kale ky'oyagala kikolebwe. Awo n'ajja nate n'asanga abayigirizwa nga beebase, kubanga amaaso gaabwe gaali gajjudde otulo. Yesu n'abaleka nate n'agenda, ne yeegayirira Katonda omulundi ogwokusatu, mu ngeri y'emu nga bwe yeegayirira mu kusooka. Awo n'addayo eri abayigirizwa n'abagamba nti, mukyebase, mukyawummudde, essaawa etuuse, omwana w'omuntu okuweebwayo mu buyinza bw'aboonoonyi. Musituke tugende, omuntu andiddemu olukwe ali kumpi okutuuka. Awo Yesu yali akyayogera, Yuda omu ku bayigirizwa 12 n'ajja n'ekibiina eky'abantu abalina ebitala n'emiggo, nga batumiddwa bakabona abakulu n'abantu abakulu mu ggwanga. Oyo eyali amu Yesu olukwe yali amaze okuwa ekibiina ky'abantu akabonero ng'agamba nti, omuntu gwe nnaalamusanga mmunywegera ye wuuyo mumukwate. Awo Yuda bwe yajja, amangu ago n'agenda wali Yesu n'agamba nti, mirembe muyigiriza. Era n'amunywegera. Yesu n'amugamba nti, munnange, kola ky'ojjiridde. Awo ne bajja ne bavumbagira Yesu, ne bamukwata ne bamunyweza. Omu ku bo abaali ne Yesu n'aggyayo ekitala, n'atema omuddu wa Ssaabakabona n'amukutulako okutu. Yesu n'amugamba nti, ekitala kyo kizze mu kifo kyakyo, kubanga abo bonna abakwata ekitala balifa kitala. Olowooza nti siyinza kusaba Kitange n'ampeereza ebibinja by'eggye ly'abamalayika ebisoba mu 12? Kale olwo ebyawandiikibwa ebigamba nti kiteekwa okuba bwe kiti binaatuukirira bitya? Mu kaseera ako Yesu n'agamba ekibiina ky'abantu nti, muzze okunkwata nga mulina ebitala n'emiggo ng'abajiridde omunyazi. Buli lunaku natuulanga mu ssinzizo n'enjigiriza ne mutankwata. Naye bino byonna bikoleddwa ebyo ebyawandiikibwa abalanzi biryoke bituukirire. Abayigirizwa be bonna ne bamwabulira ne badduka. Awo abo abaakwata Yesu ne bamutwala ewa Kayaafa Ssaabakabona. Abannyonnyozi b'amateeka n'abantu abalala abakulu mu ggwanga gye baali bakuŋŋaanidde. Peetero yagoberera Yesu okutuukira ddala mu luggya lwa Ssaabakabona, kyokka ng'amwesuddeko ebbanga. N'ayingira mu luggya n'atuula n'abakuumi alabe ebinaafaayo. Bakabona abakulu n'ab'olukiiko abalala bonna ne banoonya obujulizi obw'obulimba bwe banaasinziirako okutta Yesu, kyokka ne batabuzuula. Newankubadde abajulirwa ab'obulimba bangi bajja ne bamuwaayiriza, oluvannyuma ne wajjawo 2 ne bagamba nti, ono yagamba nti nnyinza okumenyawo essinzizo ate ne ndizimba mu nnaku 3. Awo Ssaabakabona n'ayimirira n'abuuza Yesu nti, tolina ky'oddamu mu ebyo bye bakulumiriza? Kyokka Yesu n'asirika. Ssaabakabona n'amugamba nti, nkulayiza Katonda nannyini bulamu, tutegeeze obanga gwe Kristo, omwana wa Katonda. Yesu n'addamu nti, nga bw'oyogedde. Naye mbagamba nti okuva kati muli baakulaba Omwana w'Omuntu
ng'atudde ku ludda olwa ddyo olwa Katonda nannyini buyinza era ng'ajjira ku biro eby'eggulu. Awo Ssaabakabona n'ayuza ebyambalo bye era n'agamba nti, Avodde Katonda, ate tukyetaagira ki abajulirwa? Kaakati muwulidde ebigambo ebibi by'ayogedde. Mmwe mulowooza mutya? Ne baddamu nti, asaanidde okuttibwa. Awo ne bamuwandira amalusu mu maaso era ne bamukuba empi, nga bwe bagamba nti, Kristo, tubuulire, ani akukubye? Awo Peetero bwe yali ng'atudde eweeru mu luggya, omuwala omu omuweereza n'ajja w'ali, n'agamba nti, naawe wali ne Yesu Omuggaliraaya. Kyokka Peetero ne yeegaana mu maaso ga bonna, ng'agamba nti, ky'ogamba sikimanyi. Ate bwe yali ng'ayita mu lukuubo olufuluma ebweru, omuwala omulala omuweereza n'amulaba, n'agamba abantu abaali awo nti, Noono yali wamu ne Yesu Omunnazaaleeti. Peetero n'addamu okwegaana ng'agamba nti, ndayira omuntu oyo simumanyi. Nga wayiseewo akaseera katono, abaali bayimiridde awo ne bajja, ne bagamba Peetero nti, ddala naawe oli omu ku bagoberezi ba Yesu, kubanga n'enjogerayo ekuloopa. Awo Peetero n'agamba nti, oba bye njogera si bya mazima, kale nkolimirwe. Era n'alayira nti, Katonda alaba, nze simanyi musajja oyo. Amangu ago enkoko n'ekookolima. Peetero n'ajjukira ebyo Yesu bye yali amugambye nti, Enkoko eneeba tennakookolima, ononneegaana emirundi 3. Awo Peetero n'afuluma wabweru n'akaaba nnyo amaziga.